Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde omukisa okuba nti tuwuliziganya ffenna. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe obulamu obulungi. Mu tteeka ly'ensomye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an nti n'embonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe kuba nti abaami yatutondera abakyala nga baffe era nga tuteekeddwa okubawasa, nga abakyala bano kigendererwa mu kubawasa litaskunu ilayha, basobole okubeera nti batutebenkeza n'okutuggyako ebinyiizo bya duniya. Naye ojja kufuna omukyala akutebenkeza mu nsi muno, kujjako stress mu nsi muno ng'omulonze bulungi. Bwe tuba tusoma ekitabo kya kitaabu nikah, seeka yateekamu topiki egamba nti ikhtiyaaru azzawja wa muqawwimaati dhalik. Bw'otya bwe tulonda omukyala agenda okukutebenkeza, omukyala gw'ogenda okufunamu emikisa, era na biki bye tutunuulira ku ye. Kitegeeza nga tonnaba kuwasa oteekeddwa okubeera nti otunuulira ebintu bino wammanga osobole omukyala oyo okubeera nti omufunamu emirembe. Wabula singa totunuulira bintu bino wammanga, wandifuna obuzibu n'okukaaba nga tonnaba kuyingira ntaana. Sheikh yagamba nti wayusannu nikahu almar'a dhaatu ddin, kiri sunna okifunamu empeera okufuna omukyala gw'ogenda okuwasa nga mukyala wa ddiini, eddiini etali ya bigambo, eddiini ey'ebikolwa, ng'omukyala asaala, omukyala asiiba, omukyala yeebikkirira, ng'omukyala alina ensa. Sheikh n'agamba nti wal afaaf, omukyala ateekeddwa okuba n'ensa. Kitegeeza nti tokkirizibwa kuwasa mukyala ng'omukyala abadde yeetunda, mukyala akola emirimu gy'obwamalaaya. Wal aslu tayyib, omuntu yenna agenda okuwasa, naddala bino ebintu bikulu ku muntu atannaba kuwasa, ate oyo yenna yawasa n'abeera nga yatomera, ateekeddwa okubeera nti asaba Allah tabaraka wa ta'ala okuba nti amulongooseza omuntu oyo, ate aleme kubeera nti amuta kubanga tewaliwo gwamuteera. Sheikh agamba nti wal hasabu, omuntu ateekeddwa okutunuulira omukyala aliko famire. Kibi nnyo okubeera nti owasa omukyala nga talinaako beewaabwe. Yaleeta hadisi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala tunkahu al-mar'a li arba'in. Nabi sallallahu agamba nti abasinga okugenda okuwasa, abaami n'abavubuka, abasinga batunuulira ensonga ziri nnya, tewaliwo asukka ku nsonga zino nnya. N'agamba nti limaaliha walihasabiha walijamaaliha walidiiniha. Abasinga abangi batunuulira ssente z'abakyala. Abafu omukyala akola mu ofiisi ki? Olina awasa omukyala nga talinaamu wadde eddiini, nga ye kyatunuulidde kya ssente. Naye ng'ate ssente zino zisobola okubeera nti ziggwawo enkya, ki kye mugenda okuwangaalirako? Walihasabiha, eggurupu endala abamu batunuulira famire ki mwajja omukyala, famire yakolamu oba teyakolamu. Famire esobola okuba mbuyinza nga gwe ye tageti yo, Allah n'akeesa ku makyanga evudde mu buyinza, mugenda kuwangaalira ku ki? Walijamaaliha, abalala batunuulira obulungi bw'omukyala. Omukyala ebiseera ebisinga kasita amala okuzaala obulungi bwe buggwawo. Asobola okufuna accident, asobola okufuna ekirwadde kyonna, obulungi buno ne bugenda.
naye nabbi sallallahu n'agamba nti batono nnyo abatunuulira eddiini. N'agamba naye ate eddiini yegenda okutuyamba. Eddiini yetuyamba mu bwavu, eddiini yetuyamba mu buzibu, kubanga obufumbo tebutera kubeera ku mbeera emu. Naye ekintu ekisobola okubeera nti kiyamba abafumbo okuwangaala ebbanga eddene yeddiini, buli omu n'agumiikiriza munne. Yeddiini n'abeera nti etuma omukyala okubeera nti abeera mu ssiimu eri omwami we, era bwe yali amaliriza ensonga eyo ku kulonda omukyala, ye nabbi sallallahu n'abeera nti yatusalirawo n'agamba nti fadfaru bidhaati ddiini tarbat yadak, mulonde abakyala abalina eddiini mujja kubanga mumaze okufuna emirembe mu bufumbo bwammwe. Sheikh agamba nti fayahrisu ala dhaati ddiini fi lmaqaami alawwal, buli mwami yenna ateekeddwa okululunkana okufuna omukyalo w'eddiini era amuteeke mu kifo ekisooka. Kitegeeza buli muntu yenna gw'osanga omukyala nga wali gadde okubeera nti omufuula mukyala wo, kasita obeera nti omuinterviewinga nga talina ddiini, yeetaagisa okubeera nti omuleka oba toli ku bwangu nnyo. Sheikh n'agamba nti wayajalu dhalika asaasa al-ikhtiyar la ghayra, era ekyo omuntu kyalibadde nga gwe musingi gwatunuulidde mu kulonda omukyala, aleme kutunuulira kirala kyonna. N'agamba nti ensonga ey'okubiri gy'oteekeddwa okutunuulira ku mukyala gw'ogenda okuwasa, ikhtiyaru zawjatul walud, okutunuulira omukyala azaala. Waliwo omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba, ya rasulallah inni asabtu mraatan dhaata jamalin, nsanze omukyala n'asaba okubeera nti muwasa naye nga mulungi ate ng'ayina sente empitirivu, naye ng'obuzibu bw'ayina innaha la talidu tazaala. Nabbi sallallahu ne bamubuuza nti atatazawajuha, abafu omukyala oyo muwase? N'agamba nti la. Lwaki? Yali amubuuza ali muvubuka era ng'amusuubira okuba nti ajja kwetaaga abaana, nga singa anaaba awasiza omukyala olwa ssente n'obulungi, singa anaaba tamufunyeemu baana ayinza okugwa mu zina oba okubeera nti ali azaamaanya omukyala oyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku nsonga ey'okuwasa abawala abato, yatuwa n'ensonga n'atugamba nti tazawwaju alwaluda, muwase abakyala abato era abazaazi, fa inni mukathirun bikum al-umam yawma al-qiyama, kubanga nze agenda okubeera n'ennamba ennene ku lunaku lw'enkomerero. Kitegeeza nti omuntu yenna buli bw'awasa akubirizibwa okuzaala, kubanga ennamba nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yeetaaga okuba nayo ku lunaku lw'enkomerero, ennamba egenda kubeera y'abantu bangi, naye nga nze naawe ampuliriza, buli omu alina okujjuuliriza ennamba eyo. Sheikh n'agamba ensonga ey'okusatu gy'olina okutunuulira, wayusannu ikhtiyaru al-bikr, oteekeddwa okufuna omuwala nga muto, omuwala ng'akyali virgin. N'agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba eri abavubuka n'agamba nti alaikum bil abkar, abange mwettanire nnyo okuwasa abawala abato. N'agamba nti balina ensonga ssatu, fa innahunna azabu afwaha, ebigambo byabwe birungi. N'agamba nti ekyokubiri wa antaku arhaman, namaana zaabwe zibeera nnyonjo nga tezizaalangako, amakulu bajja sobola okubeera nti babazaalira abaana be mwagala. N'agamba ekisembayo wa arda bil yasir, abaana abato buli omuntu bw'afuna omwana nga muto asiima n'ekyo kyaba amuwadde oba kyamulekedde. Nabwe kityo nabbi sallallahu alaihi wasallam alina sahaba waayitibwa Jabir radhiyallahu anhu, amusinkana ng'amubuzeeko ebbanga, n'amubuuza nti abaffe wawasizza? N'amugamba nti naamu ya rasulallah, nawasizza naye saakutegeezezza. N'amubuuza nti athayiban am bikirun, abaffe wawasizza mukyala mukulu yazaalako oba tazaalangako? N'amugamba nti thayibun, nawasizza yazaalako. Naye nabbi yamunenya n'amugamba nti fahalla bikran, abaffe singa wawasizza muwala muto, tulaibuha wa tulaibuka, gw'osobola okuzannyako naye era naye n'azannyako naawe. Lidhalika abawala abato balimu emigaso mingi eri umma gye tuwangaala nayo. Sheikh n'agamba nti illa
idha kanat hunaka maslahatun turajjahu nikah athayib, okujjako ku mukyalo omukulu singa abaawo emigaso gyosobola okumufunamu. Naddala basahaba bakikolanga okuwasa bannamwandu okusobola okubeera nti balabirira bamulekwa. So olwaleero abantu baagala okuwasa bannamwandu okusobola okubba ate emaali y'abamulekwa, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman, abo bonna abali emaali y'abamulekwa mbulyazaamaanya, innama yakuluna fi butunihim naara, bakimanye nti mu mbuto zaabwe bali kuteekamu muliro, bali kulya muliro gw'abamulekwa. Nabwe ekyo Sheikh agamba nti singa abaawo omugaso ng'ogenda kulabirira nnamwandu ne bamulekwa, fayuqaddimuha ala albikr, awo tukulembeza omukyalo omukulu ku muwala omuto. N'agamba Sheikh era tekirimu bwa haramu wayakhtaru aljamila, omuntu okuwasa omukyala ng'alabikako nga mulungi, liannaha, kubanga okuwasa omukyala nga naye mulungi si mulungi eri society, wabula nga mulungi asanyusa abamuwasizza, kulw'ensonga nti askanu linafsihi, kigenda kusobola okubeera nti kitebenkeza mutima gwe, aleme kusigala nga munakuwavu kulw'ensonga wasiza omukyala atali mulungi. Wa aghaddu libasarihi, n'okukuuma amaaso ge, wa ada limawaddatihi, era ekyo okubeera nti awasiza omukyala nga mulungi kigenda musindikiriza okubeera nti ayagala omukyala oyo ebbanga lyonna. Nabwe ekyo tusaba Allah tabaraka wa taala okutuwa abakyala abalongoofu, abanaddiini, abagumiikiriza, abo abakyala bagenda okutebenkeza ku nsi kuno, era batuweese ejjana ku lunaku olw'enkomerero. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan, wa salaamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.